AKEDIIMO K'ABASOMESA b'amasomo ga arts kakutte olunaku olwokubiri. Tukitegedde nti waliwo abasomesa abatandise okutiisibwatiisibwa olw'okwenyigira mu AKEDIIMO. Bano Ssabawandiisi w'ekibiina ekitwala abasomesa Filbert Baguma abagumizza era n'abasaba obutava ku mulamwa. Tubasaba omuntu bwakutiisatiisa mu recording kubanga tulina tiimu yaffe ey'abannamateeka tujja kubakwasa amateeka nga bwe galagira kubanga industrial action yaffe eri mu mateeka. Ono ategezezza nti okutuusa nga gavumenti ekoze ku nsonga zaabwe teri musomesa wa arts agenda kuddayo ku mulimu. Era tujja kusigala mu AKEDIIMO kubanga kye twagala de sente. Kino ekyokuwa bamu sente abalala n'obaleka tekijja kuyamba. Mu 2018 gavumenti yakkaanya n'abasomesa ku kubongeza omusaala era n'ensimbi ezigenda okubongezebwa ne zigerekebwa. Bino byonna bano bagamba byateekebwa mu kiwandiiko era n'emikono gyassibwako. Baguma atulambululidde ensengeka y'emisaala nga bwe bagyagala. Ne gavumenti ate n'endagaano tugisaawo emikono kati nga mulimu figures gavumenti ze yali egenda okwongeza emisaala. Ng'omusomesa wa primary tusuubira kati okufuna $1,350,000. Owa diploma secondary okufuna $2,700,000. Graduate okufuna $4,400,000. Tutuuseeko mu masomero okulaba embeera bw'eri ku lunaku lwa AKEDIIMO olwokubiri. Mu disitulikiti y'e Mityana ku ssomero ly'Ekyankowe Primary abamu ku bayizi tubasanze bakima amazzi g'abasomesa abalala nga bazannya. Abaana ku ssomero lino be tuwogeddeko nabo balaze okunyolwa olw'okufiirwa emisomo olwa AKEDIIMO K'ABASOMESA. Bakumatya sawe mutuli mukuzanya mazima bajja batusomese tulira sawa ya kusobolera okusomesa tebali. Ku Ssaala CU Primary ne Mpirigwa CU Primary erisangibwa mu gombola y'e Namungo tusanze ebiina biggale. Wabula omusomesa omu gwe tusanze Jasula atubulidde nti bagondera kiragiro kya bakama baabwe aba UNATU. We as teachers could not disobey what was announced. So we are also in our residence. Waliwo abamu ku bayizi be tusanze nga bava ku Ssenyanku. Mu gombola y'e Ssekanyonyi ku ssomero erya St. Kaloli Lwanga ne Ssekanyonyi CU tusanze abayizi bazannya nga basomesa beewujjaaliddeko. osanga omusomesa omu ali mu kirasi asomesa subjects 8 n'asomesa oluzungu n'aluvaako n'asomesa science n'amumala n'agenda ku history SST byonna n'abisomesa kyokka ate nga babyetaaga mu office olina okulaga nti wasomesezza lesson plans bazeetaaga ezo lesson plans 8 weetaaga schemes mu luwumula tuba mu schemes ate tulina okuddayo tusome ne weesanga ng'omusomesa munaku nnyo talina na ssente ziweerera mwana we newankubadde ng'omwana w'eggwanga twali mu omusomesa naye naffe twala tumusomese tubasanyufu. Omusomesa anyigirizibwa yandibadde ayongerezebwamu waakiri tebaali batusuubiza tukeetaaga ensonga lwaki mutulaba ffe abamu tujja ku ssomero naye nga sirina kyakikolera. Minisita w'ensonga z'abakozi Mululi Mukasa olunaku lw'eggulo yategezezza nga minisita webyenjigiriza Janet Museveni bw'agenda okusinkana abakulembeze b'abasomesa olunaku lw'enkya okusalira ekizibu kino amagezi. Wabula Ssabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa Filbert Baguma atubulidde nti olukiiko lw'ongezeddwayo nga kati lwakubeerawo ku lw'omukaaga nga 18 omwezi guno. Sandra Nakiwala, NTV, Akawungeezi.